ye mukulu we bamuyita Mulwana Patrick gemanya ge awakati akadde kano omuyita Alien Skin endongo wagitambuliza omukulu na ajidde nnyo mawulire era ndoze gwe yasembyeyo side ze ye mukono wabadde ekivulu omukulu n'agaana okuyimba ne boona ebintu bingi nnyo ne babounce ne babakuba mu mbeera etabadde nnungi wiiki eri bakuba bounce ku bagita Vox Lounge era olunaku olunaku lwa Monday omukulu ono yali ku bala bagita chillers yali Vegas chill out omukulu ono gye yali yayimba yayimbira eddakiika 2 n'avaawo n'asaba balance n'abagamba mumpe balance wange ng'abagamba mumpa balance ngenda kuyimba we yakoma omukulu najidde embuvuyo bungi nnyo n'ebigambo by'ajja ng'ayogera omukulu gwe bayita Alien Skin kati omukulu ono ayise bannamawulire okuba ate nga ababuulira byo nga bisobodde okuba ate nga bitambula endo nga basuubira nti ayinza okukola ekyenjawulo ye agamba wayagala okuba ate nga agituusa omukulu ono naye nga mu kifaananyi kyajjiddemu mu ndongo gwe nga bw'omulaba ne wabaddamu ebibuuzo omukulu ono Alien Skin alabise nnyo ng'ayagala okukoppa ekifaananyi kya Bobi Wine kye yalimu ebiseera 2 Bobi Wine ng'akyali mu bando w'ettabo ne Alien Skin wayagadde okuba ate ng'akikubiramu kati mu ndongo nga bwetambula akadde kano bangi bagambye nti ajja ggwa ennyimba zakuba zigenda kuggwako mangu kati embeera nga bweri kyengenda okuba ate nga kutegeezaako nti mu ggwanga mu Uganda mwe mujjudde abantu abasinga okwekyusa oyinza okukeera enkya nga Alien Skin yasinga okuba ate nga akikuba olw'ensonga nti abayimbi oba oliawo abayimba ennyimba ez'omulamwa abalina amaloboozi ag'omulembe gamba nti aziza zio ne bamurisikirya temuboogerako wadde buli we twogera ku ndongo twogera ku stanti nti ate oli primaya kyankalanye naani tetukyayogera nti endongo eyaze afrobeat oba biki olw'ensonga nti music akadde kana abantu ge basinga okwagala bw'aba muyimbi wakulwana wakuwemula yebeera ensonga ey'okwogerako wali owuliddeko ng'aziza zio ne bamwogerako kati buli tv radio yonna eyogera ku Alien Skin bw'anaaba akitambuliddemu ayinza okutambuza ensonga eyo naye nga akadde kano sigamba nti ojja kuwulira music ow'omutindo abayimba obulungi music waabwe tatambula wabula abakola nga bino Alien Skin byakola oba oliawo kiyinza omukolera ye mu bbanga eritambula nga Bobi Wine oli omukadde kubanga n'akadde kano mu ggwanga Uganda music w'endongo tubadde tubulamu omusajja oyo ayinza okuba ate ng'alina ekibuli ye Alien Skin kati omukulu ono abaddeko naye bannamawulire okubategeeza byonna ng'ebibadde bimwogerwako ayogera mu mbeera ebalaata nga Bobi Wine bwe yali owedda ne Alien Skin kyajjiddemu onambuulira gwe olowooza n'akikola atya yagamba nti byonna abikoze mu ndongo tewali kye abanja kati nalijaga nayise nawo bona sinagenda kutuukawo sigedde kwanzi nalinga ku stage danga bizoka leka ngembanga ndi wano ngesera teka amaaso koza katonda fana ngenina wabi yankoze bivude bokusaba nokole nnyo era waliwo bensikira bali ne bagamba kali mwana ayina ekisima akasima tewali akasima osobokafuula nti wekalinga okoze segedde omuntu asobola ino kyangu ne studio nyingi nnyo kubolanga akavimbo kange kakuluma gweyingira studio gwobonovayo kijja kulaga nti akavimbo kawero Alien Skin oyo bamutegeezezza ku ndongo gyakuba ennaku zino gye bayita bubblegum music olw'ensonga nti buli nnaku 3 Alien Skin afuluma oluyimba olupya era agamba kyekyagala okuba ate ng'ategeeza mwe abagamba nti ennyimba ze zigenda kuggwako kyova olaba nti buli wiiki nnaku 3 afulumya oluyimba akkiriza nti akuba bubblegum music Nasana kakila music tawangala buli wiki ndo luyimba lokola wiki liya dispose esege sigeno kunkumira boy buli wiki otanyimba ngasa ali music bane mu fa dispose wanezula mwana sagala esege data kitegedde ye agamba nti ennyimba ze yazitegera teziwangala kyava afulumya buli lunaku 2 omu ku bayimbi abasinga okuzalawo abayimbi bannaabwe gye buvuddeko omukulu n'Alien Skin yabaddeko ku radio emu
n'agamba nti omuyimbi gwe bayita Waikibenda tamumanyi. Olira omusajja yaŋŋambye Waikibenda omumanyiko ki? Kati mumanyiko ki? Neiba wange lwaki waitagenda ku kusombera n'ekitoovu kiniwe kati amuwayirize ne mubuuza gonna kyomumanyiko naye nga tena kyamumanyiko mulaba Waikibenda ndaba nze ali kati njogera ekitiye Yesu kitegeera nze mwana nze njogera kituufu ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowula kyoyagala nze nkole nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi kubanga bajja kuntegeera ate sifeekiira. Bw'oba omuwuliriza oyinza okugamba asaaga naye nga ye byayogera yagamba byakakasa. Ategeezezza nti mu bayimbi b'eggwanga Uganda tewali muyimbi mukwano gwe kubanga bonna bamulwana okuva lwe yajja. Kibali kitugatta bo bali batwesamba so kiri batwesamba ffe tukoleki omusireko obutenga sofa ojja kulaba batwesamba era ngendo omubigimusinga segeti kubanga atuwumiza kakigiranga bapromota abamu bakyali bakuva DJ ebyakushawa abakuwonyeza bulayi DJ atagenda kujja kukuyimbirako kuba butagenda kusade nange sinakola ki naye nga kutebu tubayimbidde enfunda n'enfunda kitegeera ni wava nagamba mwana nkwese yabanga ayambi kitegeera kati omuyimbi okujana nesoni wabanyambi ojja kunsaba kola nga bakuwanika luyimbi yoyo nno gwe bayita Alien Skin. Bw'omulaba ku stage ajja n'ebintu byonna ebikuba gamba nti Kakoola yaliko ne ku stage emu ng'anywerako sigala ye omukulu oyo gwe bayita Alien Skin. Kutegeeza ajjidde mu kifaananyi kiri ekikadde eky'omubanda. Omukulu n'ayogedde ku nsonga z'ekivulo ekyabadde Mukono era nga bamutaddeko n'ekiwandiiko poliisi y'e Mukono emunoonya olw'ensonga nti bayonoonye ebintu. Omukulu n'agamba nti Alien Skin ategeeza nti ku kivulu kino baali bamubuukinze ayimbe ng'alina kuyimba ssaawa 7. Bw'atuuka 7 ng'abayimbi abawagizi tebannatuuka kye yakola naye nga tebaweze. Alien Skin nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa sente nitogera esaazi nina okuyimba kitegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 n'okera ku stage kitegeera nenkula omukulu omudijje ne mubuuza ebyeno byebyo bansookere naŋŋamba ebyeno byamangu neŋŋamba kansookewa omukono nasukula fabino mbadde nakakawani kubagamba kitegeera nentuuka neŋŋamba omusajja naye sigenda kola ki lwawo nga yagala ntuule nywemu bwe bbaala abantu bajja leeti nkaba sigenda kunywamu kuba nzije kukola sinjera ku mulimu naye sofa nze mpa balansi tuyongere nyimbirewo kuba niwolagenkola ki ngenda kusanga 7 n'ekitundu nampa ku afuwa balansi natuyongere munda balansi nayali munda osegeera tuka munda nemugamba deni bampemayo kufunumpe balansi nkoleki nyimbira audiensi egamba kulawudi eri wansi ng'agaseboze entuule yalaba abantu tebawera n'alinnyamu ye n'addayo ne boonoona ebintu omukulu oyo. Kati omusango baguguddewo sayidi z'e Mukono yabadde agezaako okutegeeza bannamawulire gwe bayita Alien